Eryato akagwa ku mugga Nguse mu disitulikiti y'e Kagadi ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ewedde n'eraga nga bwe yakanyulula emirambo 10 egy'abamu ku bantu abaaluguliramu obulamu. So olwaleero we tujjidde wano nga tukakasizza nti abantu 15 ku baali ku lyato lino baawona, abalala bateeberezebwa okuba nti baagwa mu mazzi, nga balubbira abafu okuva mu poliisi nga bayambibwa ku UPDF n'abatuuze bakasobola okugyayo emirambo 10 ku bantu abaagwa mu mazzi. Abantu abaleeyo mu 40 be bagambibwa okuba nti baali basaabalira ku lyato eryo eryabbira, era ng'amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga SSP Diana Nandawula bw'abadde ayogerako ne bannamawulire olwaliro ku kitebe kya poliisi e Naggulu, ategeezezza nti bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bannyulula emirambo gy'abantu gyonna abateeberezebwa okuba nti baafiiridde mu kabenje kano. Waliwo akabenje k'eryato nga eryato lino lyaliko abantu abateeberezebwa okubanga baali bakununkiriza mwana, era bwe baali baseeyeeya ku mazzi gano ssaawa nga 2:30 ez'ekiro ku mugga gwe bayita Nguse, eryato lino ne ligwamu ne libbira. Ono era alaze ng'emirambo egisinga bwe gigenze gikwasibwa ab'eŋŋanda nga wabadde wakyabulayo famire za mirundi 2 gyokka okutwala ab'eŋŋanda zaabwe abaafudde. Era ne ku ssaawa eno tukyalinayo famire 2 zezikakasa nti abantu baabwe gye bali mu mazzi, so balubbira bakyali ku siini eno okulaba nti bawenja nti buli mulambo bwe guba gwasigaddeyo basobole okuggyayo. Yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weesigire asabye bannakampala okusigala nga bakakkamu olw'aba ebyokwerinda abeeyongedde ennyo mu kiseera kino. Tegekera okulayira essaawa yonna, ebikwekweto mubiraba bigenda mu maaso, poliisi ekola ebikwekweto buli lunaku ebyeri abo abamenyi b'amateeka, so ndowooza deployment ya bulijjo era mulina kugisiima nti yo weeri, teriwo okutiisatiisa muntu yenna. Mu ngeri y'emu ne poliisi y'ebidduka ewadde alipoota ku bagoba b'ebidduka be yakwatidde mu bumenyi bw'amateeka okuyita mu Ssabbiiti ewedde. Poliisi ey'ebidduka egenda mu maaso n'okukola ebikwekweto eby'enjawulo okwetooloola eggwanga, era mu Ssabbiiti ewedde okuva ennaku z'omwezi 27 mu mwezi ogwokuna okutuusa ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogwokutaano 2026, abagoba ab'ebidduka ab'enjawulo abawera 1227 be baakwatibwa ku misango egy'enjawulo ku luguudo, era mu abo twalinamu bano abavuga emmotoka nga ziganyegenya, bano baali 492, abavuga nga ne bakizawo batalina okuyisiza baali 173, abavuga ne licenses nga zaagwako bano baali 156, abavuga bo nga tebalabangako licenses, tebamanyi licenses zifaanana zitya, bano baali 18, bano abali bavugira out of class, ali mu baasi naye ate nga alina license evuga akamotoka katono, abo baali 66, abavuga pikipiki nga tebalina bikofiira oba ziyite helmets, bano baali 60, ate abali bavuga nga baviolatinga traffic directions oba abavugira mu zi one ways, bano bo baali 56. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.